badde UK yo banange ng'empewo nnyingi ne baŋŋamba ate sama gwokya nnyo eŋŋamba banna ng'empewo ekufuuwa nembuli neekufuuwa buli wamu neekufuuwa neŋŋamba kama oba bino obindaga ndi ku right track kitegeera andoga CRUZ oddayo Uganda oddayo kolaki oddayo Uganda oddayo kolaki buli ali eyo kyakubuuza oddayo Uganda oddayo kolaki sigala wano tukole sigala ntukole but mpulya nga destiny yange byensobodde okufuna ebitono mbifunidde wano naye n'abali mu America nja kujja abali Netherlands nja kujja abali wa France Germany nja kujja okitegeera naye mwenna mbagamba ekintu kimu bannange banaye mbabuulire oluusi mutugamba nti tetumanyi kye twogerako sente ziri eno osobola okukola $3 $5 bannaye naye nga woozijja so bw'oyogera nti oyagala okukolera newaka Pheobe you can osobola bikola. Let me tell you nekiri kye wagambye nti lwaki abaana bakoma ne numbers like tebatera yita zibalema okukozesa. It's like this excitement bwagituukako nalaba ng'alina numbers atandika okweraga nga takyali approachable kati then waafuna akalimu ne bakamuwa oba nasayininga yawo ka agreement asitikinga kwako kitegeera. We are in prime years myaka 2 paka 5 toyina kubeera na mulimu gumu gwotera okuŋŋamba naye muganda wange bannaye Pheobe mukama nsonyiwe Miriam naye omwana abeera mu ssaati ya infotro era leero lokaloka lwazze wano nga tayambadde Pheobe abeera mu ssaati ya infotrust bw'atali mu ssaati ya infotrust n'abeera mu nkofiira ya infotrust bw'atali mu nkofiira ssaati bw'atali mu ssaati mpale naye all in all is oyagala infotrust. Njagala nnyo abaana babeerayo ne baspecializing. Is it specializing na specializing mu kusiba enviiri n'abeera ku ekyo kinkirabira ku taata wange kasita ya specializing n'abeera mu driving it's affecting him because bwe yafuna sente nga akyali muvubuka yalema creatingawo ki gundi like ekintu ekirala ekimuwa sente ng'akaddiye n'alooza nti najja sigala ng'akola ki ng'avuga kyekyo ekiri mu mitwe gy'abaana yalooza mu following eno ajja kola ki yalooza nti omulimu ogumu gwalina ogugenda kola ki kyokka nga tuli mu prime years nti tusobola okukola emirimu 5 olunaku nga tokooye okitegeera nti ebbanga linaatuukira ng'oli mu myaka 5 ogenda kubanga owummudde oliwa nze mbabuulira amtuddu oba bulanga 10 kasita natuuka myaka gyange ne ŋŋamba kati akasente kange nkakoze ebimu naye mutajja kati ng'obulango bwe neetaaga bwakubeera mu bubeezi nga ntunula mu butunuzi bwe nti okitegeera oba nga nze nali mpitawo ne bampa miliyoni zange 10 nga nali mpitawo buyisi okitegedde essaawa zino ndi wakukola buli kimu kubanga nayimbye akayimba abaana ne bagamba gwayimba gwali mu mataka gwali mu ringlights gwali mu gomasi gwali ku TV onookola ebintu bimeka. I cannot specialize ssaawa zino eno buli kimu ngenda kikola kasita kibanga tekyesitaza Katonda okuyimba business okitegeera so ngenda yimba kasita kibanga tekyesitazaani Katonda kubanga business eringa nga wonaga muno ntaddewo ennyaanya nawe noteekawo ennyaanya zaani ezikola omukisa gwe kuyisaawo so kati gwe otandika okuddira music n'omuteekamu n'omufuula so personal n'omufuula olwokuba mbu abeesingira ku talent so wetuba tutandisa kujja wane nomuyimbi ku muyimbi atuyimbire ku ddoboozi ly'emukwano nga si mukisa gwa Mukama oyinza owulira emizindaalo okitegeera bonna abayimbi be muyita abaakabi batono nnyo abayimirira ku ddoboozi lyabwe ne bakola ki kitegeera kaakati muleke baproducer batufuwefuwemu oba autotune baddiya mugume tuli bakuba music batanzedde okuwalampa bagaye musinze yayimbye akakayimba kammwe kale mukateekaawo muteekaawo n'akayimba muteekemu autotune tulabe kanaayimba nze yayimbye bongere namwe eddoboozi nze yayimbye baddiya baagaza kajanjabu erinnya lye mbayita kibubu tosobola kundeka omabu neze yayimbye olwo oluyimba lwaki mugamba mbusinze yaluyimbe nawe nayimbye oluyimba nawe nowakana muli owulyanga saa kuyimba nekanze nadawo ku macyango onsindikira gundi neŋŋamba ate ki kino ngenda okuteekamu nga mpulira Pheobe
nempya ne Simpan production nga sikatono nkubire ne sim oluyimba olulita luto mukwane ekintu woba okyagala okiteekamu obudde ate nze mbagamba I'm going to do it, I'm going to sing. Kano kagundi kateekeyo kabalekereyo bakalikodinge. Enkuka y'omwaka ey'omwaka guno ogenda kubeera nkugambye nina okuyimba Ssaabasajja Kabaka nga walinga oyimba wonna nyimbe wonna we bangamba nti mukwano jangu ngenda bayimbira ate kyemuba mumanya kayimba wendi muyimbi wendi eddoboozi weeriri ate ano tuni gyendeteeyo okubi batugambe olina kolabo n'abayimbi abanene bonna baagala naye nze sinnayagala. I'm still standing alone because babereyo ne bagamba fo twakusitula ashegera. I want to show those girls out there and women all boys or men everything is possible buli kimu kisoboka ashegera gezaako kwa kati abaana bajja lowooza mbu bino byokudda ku TikTok n'okola challenge mbu omuntu n'omukubira akalango bigenda wangaala tebigenda wangaala ekyo nkibajjukiza. Bino byokudda ku TikTok ne bakuwa emitwalo 15 n'okola challenge tebigenda wangaala. Bino byokudda omusimanyi no signing agreement every time ejja tuuka eggweko ng'okaddiye ng'oweddeko bakulinda oggweko biggwe bulungi nnyo baleme kuzza. So mukwano kolayo ekintu ekirala kino wekigaana ng'okwata kino osoloza ssente mangu osobola nze nkola ssente kulabika nga sikola mmere ya leero. I don't work for today's food. Njagala nkole ssente nga ne mba maze wiiki namba nga sikola. I can live sirumwa sifuna loss oshegedde nti bana ekituli kinene maze wiiki namba sikoze okitegeera ekyo kyenjagala sikola mmere ya leero. Ani akuinspiring mu Uganda wano omu ku bakyala b'otunuulira n'ogamba njagala engeri gy'azzaazimbamu obulamu bwe n'okutuuka waali gatta generally. There is a man who inspires me. A man? Yes. He's called Pastor Gerard. He inspires me a lot. How he does his things. Kwegamba oli omusajja he is always giving. But he does not lack. That's what I want. I want to work and start giving. Ngate silacking. And I'm going to be here kubanga abantu abasinga bagamba ogenda kuddayo ogwe Katonda yandeeta ebuwalabu nandeeta wano ndi baddiya nkaddiwa nammwe nkaddiwa tukaddiwa internet ekaddiwa nkaddiwa ng'ate kwendi okitegeera ogenda balemerako mpaka ogenda oli wakubeesibako bane nze ndi wakubeesibako okitegeera kuba nze sibagamba nti no kanve nkole vidiyo ani yantegedde era abaana bali eyo bagamba musimanya mbuze simba bulungi biki siba kuvaayo n'ennyimba wantegedde otya nti nnyimba wantegedde otya nti nnyimba bubi mukwano. So omuntu yenna alina okwezuula olina kuvaayo n'okikola vaayo okola ekintu do something let them talk me I'm improving genda kufuna abantu bansengejja eddoboozi sabula tuni mutakula emitwe mama simanyi wafunyeyoko omuyimbi akuwa kongs mbana abayimbi bafe bagamba Pheobe webale kujja Chosen Becky yagambye ki yangambye nsobola okuyimba kati goba ate gwani mukwano kitolooza nti kigenda kulimitinga ku bayimbi abalala bakuwa challenge okukola bagendaga anazikola bulungi ng'ate naye muyimbi baani ababadde bampa badde balekera babadde bampa naye kakati was it sustaining me nti wali wansayininga tiwali towansayininga nti every time bulono yimba akayimbako nze ngenda okakolera ate nekira my singing does not limit me mbusina kola challenge z'abalala of course akayimba wekakera ku machanga nanyirira okesibaku akasofuna kavasa akakola ki ebyo bikulemye nkubira totya bebe nkubira awe tuli tumalirize ng'otunyonyola TV career sofa okola luyimba lwo ku Bukedde TV panange bitambula biti ebyokubeera ku TV Pheobe kiwulirika kitya okola Monday to Friday bakulaba ati ano baba akobera atya my dad is very proud of me so much and by the way mamojali yes ati bagamba kye olunaku olwasooka nga bakulaye ku luyimba lwo
before that bazadde bange bali so proud of me. Nze tebamanyi mbuno nyinza n'okukolayo ekintu kyonna banneesiga bamanyi siina kintu kyenyinza kukola kyonna. Nze buli kyenkola kyonna nze kyemanyi yensonga lwaki nkola vidiyo nga mmanyi kitata wange bagenda gimutuusaako kubanga bamumanyi. Okitegeera sikola videos esitaza muntu oba evuma muntu oba emuwemula nsonga mmanyi taata wange engeri gye yankuzaamu nga tabyagala. Fena okwogera obwogeza ekigambo kiri ekyo kye bagamba simanyi ayo wa mother ekyo ekigambo nga bayinza F kyamma ekyo ekigambo nga kibi mbane nga bakukuba naye nga kati saa zino kya bulijjo kakati nange kenyini munda munze I was not built like that. Siwulira bulungi ng'ojjeko begamu nonswaza bazadde bange naye munda munze nange siwulira bulungi ekyo kigambo nga nkyogedde. Okitegeera kati muzadde wange ye anzikiriza mu kuviira ddala ku kyeyo era we natuuka wano eno poste waliyo nandigaye mbuna era wandibalabye nga TikTok. Proud of me webandaba ku TV gaalo wange tata wate wangamba gaalo wange kati tutegesa wameka tegesa era amanyi okunkubira nangamba kakati ne mwana azze ku luyimba lwo nagamba nakulabya wali eri naye sebo tewatutumiddeko. Okitegeera akubira essimu nagamba sebo tewatutumiddeko so babeerayo nga bandaba they watch me. My family is very proud of me. Ekyalo kwova ate ntandikira Bugerere kasita okwata eri Bugerere awo wonna abantu bali proud of me. Just know I have a village to represent. Egombolola baita batya mu Luzungu ekyalo kye Bugerere kyonna Bugerere yenna kwegamba omuyimbi bafunye presenter ali ku TV y'eggwanga presenter kwegamba ndimu ebintu byonna nina okuweesa ekitiibwa ekyalo gye nva paka wendiva ku bufuzi Katonda bw'anamba. Okitegeera nina bayimbira abe Bugerere nalabye nga teriwo abaja ali asirise ne ngamba kanyimbe omuyimbi ave Bugerere be Masaka batwesibyeko be Masaka koza ate Bugerere kiki naffe tulina bridge badia sezibwa nagisomoka. Okitegeera ate manyino bomoka aina atera so badia abaana be Bugerere gwola akamusic kange kongereyo paka kwata kaagala kongere bazia ngenda yimbira Bugerere olunamala weruti nga nesimbawo Bugerere plus wera era mukama ajja kikola nga yakikola ku luli mwe mukyaddawo nze bagambye my next level egena kubanga si yambu do you have this my face and my God kwa wentukaye bati computer scanning ziraba Kristo kati soko sigire Kadama ekifaananyi aliyo mu kiyumba naye yayinako ekirooto ky'okukola ku TV biba bitya nze mbimanyi naye kati musige ekifaananyi biba bitya nga mukola ku TV eyo oba owulira otya bw'omala okukola ku kkubo gy'oyita bannaye bagamba ki abantu bo bambi babeera uyakola ku nogosanga nga ali mu kutambuza emiyembe uyakola ku gundi ku luyimba lwenga kakati obatanda basawa meka nganda bali waneno but you know TV is big, people watch you. People who say mbu TV it's nothing ona Bakadama baluza beyo mu kiyumba basiba ku abamu aya sibadde sigamba muno bano Kadama tebamusabye ngamba baneno baluza be mumanya abavuma abantu abo bakabaka bavuma abantu abo bakabaka bamanyo gamba mbu TV it's nothing. My dear, if you're outside come here n'okulingiza n'omukono okulabikiramu webati mukwano okulabikiramu bulabikisi abantu nze sibampulira bagamba mbu simanya TV is nothing nga toyina kyoleta ku TV sibanda omuntu okuyayana okulabika nga atuuka ku Bukedde nga tamanyi na weeri atwaleyo akayimba ke. Okitegeera oba ku radio yonna zino radio ez'amaanyi naye nga gwosiba ogamba tezirina kyeziri mukwano zirina kyeziri kebe TV newogiraba nti neeri okwo yakajjampya eyina kyeyongerako ku career yo kasaba kuba oluyimba lwo oba kasaba kwogerako aga ennakulabye ku TV noli ne waba tajjukira TV ale gwena yona ali eyo ng'onyoma TV. By the way, just be you. Stop saying imbu kino tekigenda kola manya abantu bagala nnyo negativity. In my mind I have never thought newe nali ngenda ku kyeyo salowooza ko mbwe ennyumba gye ngendamu
mbi newe nakomawo wano eno saalowoozaako mu Uganda gye ŋŋenda egenda kunjo kyambumbulwa 10 nkomewo egundi such moving because nina yeraliikirira Katonda wali okweraliikirira lwaki saalidde lwaki siinamu kasente era olwobongamba naye Mukama kasente nga kampeddeko enkeera oba kwolwo abakuteeramu eza transport nga bazikuteereddeko nga tolina nakyokoze nga nazikuteerako omuntu Mukama akwata ku muntu yena yenza kasanka abo I know tosolo beera kati nga tolina transport okulwa Kimu asindise and I don't know how to explain it to you ababaana batalina Mukama abatalina Kristo simanyi enyenyiza kibanyonyolamu nti bwe mba ndi mu bwavu nga mpulira omanyi osobola obeera awo ng'olinamu akasente ne kakugwako naye kakugwako notawulira nnyo bwavu naye notuuka time noga obwavu nga bunnumye nnyo Mukama kinkolere oba oli ala nawe okimanyi mwana gwe nabadde mpeddemu naye gwe sebo Katonda yantaasize ne banteerako okitegeera nakuteerako akakadde naye nga akugamba kyakugambisa kyakugamba okukola nga tekiri waffe kakadde okitegeera siterafuna sente za bwereere sizifunangako ne however nzifuna mu baana bafaani bange but mu bantu mbobase kinoomu no. Kale Pheobe ebigambo ebisembayo byogamba omwana akulaba essaawa zino nga hasula naddala omwana omuwala yenna ali eyo akulaba ebigambo ebisemba omwana ali eyo gwoba olina following just use it well be approachable create friends weesupaate mukwana nebagamba temuva ku bantu ababaana Allan nsiba mbagamba temuva ku bantu basiba bava nze va ku bantu nze abantu bampisa bubi omuntu yagenda okuwa omulimu omuntu yagenda okukola atya tova ku bantu nze nga nesibye ku Allan manye ebbanga lyenesibira ku Allan tuli ba mukwano nnyo okitegeera weesiba ku bantu omuntu oyo yakwongerayo ew'omuntu omuntu oyo nakwongerayo ew'omuntu kati Allan omanyi abantu gye nyongeddeyo ku bantu eyanyongerayo ku muntu alinyongerayo ku muntu omanye soba Bukedde alinyongerayo ku muntu alinyongerayo ku muntu alintwala ku kintu kye anange nsiba bagamba tenva ku bantu nekirala mulokokeeko baddiya omutima muli mubeere ne Kristo muyige engeri y'okubeerawo n'abantu wadde babi mu society yiga engeri gy'omuhandoringa okitegeera nekirala abaana bawala tokola mulimu gumu oba mulenzi tuli mu myaka 2 osobola okukola emirimu nga3 n'okuŋŋanya mangu ssente zo okitegeera n'okaddiwa nga ssente zo weeziri kakati n'ekirala olina omusajja Pheobe olaba yes I have someone manyi baana mmwe mwagala kiŋŋamba mbunaddiba naye sebe embagejja nze kakati nkubuulire oluva kuyimba we bati embagejja naye nga tenajja waliwo ekijja wow Kimu weebale bambi weebale nnyo wow Kimu nga muwangadde naye nga mugende nolindako kusonga nebaze musajja wange Kimu naye twakivaamu status view motivational speaker Kimu alata Kimu status view era wala yagiraba talina kyakukola ngaakudiwetinga mu TikTok bwakaaba obulaba yakookaaba kati yakookaaba bambi Pheobe olumya abantu bambi which is not gwe nnumya naawe naye nga mugende ku Boomplay Spotify ku Google desktop kyeki ekyo yonna kye bakiyita apo nga sikamanya ati munoonye akayita kange bakayita kibubu desktop yo wange gwanakozesa ensobi mugende munoonye akayimba kange kibubu it's everywhere I saw somebody commenting you have never even sung like a frog nekikere kikusinga okuyimba but you're commenting about my voice yeah yes I'm telling them just go and search my song listen to it very well kawulize bulungi nnyo kaddemu kawulire bulungi nnyo ebirindu gyonna commenting vaawo Halima gyali eyo yafumbirwa omusajja yamugana internet nkisaze ekigambo nkimaze amasi kyamulaba yafumbirwa naye ate ofumbirwa obeera togenze mukomera
Mama alima wange sikyamulaba kwine yali atulagira bu filter obutunde ennaku zino. Omudagalo ogusula mu munyeebwa. Omudagalo ogw'okunaaba ebbakuli ne bange ebbakuli. Alima wange. Bambi wamma kyenva sikyamulaba alima. Ani atamulaba nga afumbiddwa. Saabiraba nali wabweru wa ggwanga nze. Waliwo. Waliwo lwali lunaku lwaki. Yafumbirwa bamutwala mu bitiibwa ebingi eby'ekitaka. Emikolo gyennyini? Yes. Emikolo gyennyini gini? Kyaliko ne ku TikTok gwegena osachinga Rimas. Gyawuuma. Yes. Omutwale yali. Banno bonna bwe badde nawo ku TikTok bakuleseewo. Bandeseewo era terikiriyo. Byonna nja bisanga. Waliyo ki? Baana nja basanga. Omusajja nja musanga. Nze si papa. Nange ngenda ku pesi yange sigendera ku bolo nga tukulaba nga gwe. Kikoze ate nga ngenda kikola. Hajati Safina. Ngange ate nga ngenda kikola. Ekyange kigenda so different. Bannange mwata mu manyi. CRUZ exclusive gwe mukutu njagala okubanga ate sagala kubanga ate nsukkawo wano. Alright, njagala kusumira abantu bonna abanjagala. Thank you so much for loving me. Abo abantu b'oluyimba lwo program oluyimba lwo ku Bukedde, producer Ivan, Kimra, Jomi kutumiddeko nnyo, fine management. Thank you so much for believing in me. Thank you so much for supporting my music. Mwebale nnyo mwebalire ddala fine management. Okimanyi tino yenteekamu akasente. Nkwane sawa yonna nkola wano. Back fine management yo tebasasula. Tebasasula. Kino kikyo nga gwe omuntu. Ekiri waate. Yogera ku bibyo nga gwe omuntu. Yogera ku music wo nga omuntu management zo ziteeke mabbali. Teka kati oyagala kukola otya. Nzikubirawo nazo. Fine management. Bali bampadde kaki. Ne. All right. Naye nga mwebale nnyo mwebali ddala mwebale kunsupportinga. Yes, ngenda kubanga nfulumya akayimba kange akokubiri era mbalinze munsupporting. I love you so much. I'm going to be doing my video eya Kibubu mbasaba munsupporting. Love. Batugane Kim yagenda Vixen. Kim Nana yiye amagezi malala. Bera mu source management yawo. Ewa Antidaya oyiye amagezi amalala naye no Pheobe yakugobadde oli status viewer. Njagala kubanga ate mbasibira n'olunaku olwaleero musibe bulungi. Mweraba.